Baddereva ba motoka z'empaka bakujjayo motoka zaabwe nga mwenda omwezi ogujja bazikubeko enfuufu y'e Masaka gye basimba okuzivugira mu mwezi gw'okuna nate bazoolekeze Buloba Forest Park ku luguudo lw'Emityana gye bagenda okuttunkira mu mpaka ez'okkuza olunaku lw'abazira nga mwenda omwezi ogw'omukaaga. Empaka zino zitongozeddwa olwaliro mu kifo kino e Buloba n'oluvuga lwa baddereva abatono abasobodde okubeerawo. Ponseno Lwakataka ne Peter Kalule be bamu ku baddereva abagezesezza motoka zaabwe mu kisaawe kino ekipya. Tansanyudde nnyo nnyo ku track endala n'omuntu ajje nga tagimanyi twekuba omuliro naye kati omuntu atuuka n'amanya owantu n'owafuuka nga lujjaalwe ne wajja azibiriza ajja kuvugirawo naye kati track mpya buli muntu ajjayo sikiru mpya. So omugagga ataddewo n'ekirabo ekyenjawulo kyalinaku awatulasanza ajja kyatula ennaku nga bbiri ezijja kyemmanyi nze owali ekirabo awo abamafumafumu mumanyawo nfiirawo so kimanye tunoonya buwanguzi wano. Bano bagamba nti ng'oggyeko okuluubirira okufuna obubonero bwa Sprint Championship empaka zino zaakubayamba okwetegekera empaka za Pearl of Africa Rally eziziddako mu mwezi gw'omunaana. Era invent eno basinza gisuba olw'ensonga bampulactisinga emmotoka yange okumanya kati kyetaaga ki so nze kinnyambako nga driver. Tegenda kunnyamba okukola practice ndabe nti emmotoka ki kyetaagisaamu kuba tugenda mu Pearl kale mbangazza okukola training. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.